Swaba, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mjebale. Kale. Ogamba otya president? Jendi. Ogenda mu West. Tewali West agenda fe abakolera mu 7 tugenda mu gundi mu ggwanga lyonna. Ogenda ku meeting aba blogger banna abali mu Western. Ya bakolayo campaign ne bankubira. Ne bangamba je tuli ne twagala kwegatta ku bloggers ki? Omanya abantu kye balina otegeera. Gwe ne bwogana tu associate. Government yetegera buli kitongole yetegera association eji. Kati ne oba toyagala wuma. Yo government yemanyi ki? Wuma. Kati baba bera ku bukulembeze bwa wuma. Gwe ne woba kayanya boti bafaayo. Kati kye kituukawo ku ba blogger. Era n'ogendayo bagamba ddayo weegatte ku wuma oba obeere under wuma. Kane ba blogger ino ne gye baagala okugenda bagenda otuukayo nga oli ku ba blogger si bano yichuli baakulira ti mwegatte ku yichuli. N'ekisanja kyo kiggwako ddi? Ekisanja kyaggwawo ne wabulawo contestant. Kati era nkyabayita bajje beesimbe okumanya nga njagalwa abantu mbayita bennyini. Mujje tukole campaign oba munzijjeko naye abantu balabikako. Naye Kaye atandise okweriraanya buli wamu buli woofuna kasho abeerawo. Mu nsi kirungi kuba Kaye yasooka nga bino ebintu tabitegeera ng'anyiiga buki era ng'abamu we bakyanyiiga tategeera nawe muwadde promotion kati abo baale skin abadde tewali amumanyi okiwulira naye bw'otegeera eno game ogenda olaba ng'ekola kati Kaye yagenda okitegeera naga engeri yichuli gyaliro material kambeere mukozi mu industry. Abeere backpack yo. Ndi cash crop kabeere mu nnimiro alonde. Kitegeera. Kyekituufu. Mbakulembeze abeesimbyewo ku bwa blogger gwakyakutta akati sinnalabayo mulala. Anti ne byenkola enzigi z'enzigula abaana bapima ne bagaa kati yonna agenda okwesimba ku yichuli sipiika amumanyi yali amukubidde ku ssimu. Okitegeera president amumanyi amumanyi so ebya blogging bino tewaliwo nnyo structure. Okitegeera naye kati abantu babeera naawe because of the connections you do have. Kati naaba abagala okujja okunesimba ko balina okuba nga baleeta connection ez'enjawulo. Kuba kati ngenda mu Western Uganda akalulu kaatandika kola ndi mu kampu ya Museveni ekyomuguza this time nkirina association yali registered yampa internet kati ebintu byengenda okupresentinga mu this time. Okitegeera so abantu tebeewuunya nga nvuga ki blue take nja kuba ngisaanidde ng'omukulembeze. Twagala bagambe bannayuganda bagambe era naye baamuwadde nga baakusaasira we baamuwa. Bakusaasira simanyi bapresentinga music waabwe. Okitegeera ensi kibiina olina wanika mu ki mukono ne woba tomanyi answer n'owanika omukono teacher nakubuza what is photosynthesis n'omuddamu rain agamba no next time yiga answer naye ng'akukoze eki akulonze ne woba omanyi answer n'osirika teacher akulonda. Kati ze yichuli mbeera mpanisa omukono 24 ki 7 tuva mu Western tuddawa. Anti kati omanyi ebintu bya Uganda trend kati tunaabe Western tugenda kikuba nnyo tulina otuva ondoza n'ab'ebusoga ojja kgenda owulira kuba naye ab'ebusoga gye bali. Yes kati wekito bwe kiranda road map bweto bweri ati tulina omupiira gw'aba tiktokers ne ba bloggers ku Idi guguliko miliyoni emu komba ka kampani yange yataddewo miliyoni Kayanja ataddewo embuzi waliwo omuwala akulira ba maid kigenda kuba kyamaanyi ogenda baayo. Gwe nalabyeko mix two sims. Tuli wali Kabalagala emabega wa KFC wano Katafa waggulu awo ku American Embassy. So egenda ba vibe ya kabinyo kuba bavubuka. In fact waliyo kirala kyakola twagala ne ba sponsor abali eyo batuwe ku sente because awo wagenda obeera buli kinyusi kubanga ba TikTok ba meeting ba blogger ate manya ne ba YouTube ba content creator awo kati ba DJ Roja tutuzannyamo omupiira abaana b'amawulire entertainment nedda kati tulina omupiira nga 5 Muhanji yategese naye kuliko Team Spice
timu Lwasa abamawulire naffe kwetuli tulina timu yaffe tujja tutuuka katulabe wetugenda tukoneka era wenabadde njogerako n'abakulembezi nabaddeko wa minisita awo owatone geno kiyowa kiwanuka ne mugamba nti kati embeera stabilizinze tugende tuzaawo abaki abavubuka balaba nti waliwo ebyokukola gwoba oli awo ekana bya struggle bano basanchez bali mu YouTube okitegeera bagatta kati gwe ddawo olekade bagobe mu nju oli echapati olubuto lukulume nga tolina za ddagala okwoche pass bakusuubize awo yennyini ekyoli nga tutandikidde ku bintu ebiriwo ku social media kyaliwo Bruno K nakulaba naye jozi wano lwakuba akyaganya akyatwebalami Bruno K talina kintu kyonna twatadde oluyimba twagala abantu balulabe nnyo balwagale visuals akabi message ya akabi yawandikibwa Jame Culture kayimba ka mukwano kabagalana. Bruno K is a good loving God fearing father raising a child alone and making to be the best. In fact, Bruno K is best single parent any woman would want. Atwala Briera ku ssomero yamujjayo asavinze sente Bruno K asobola okugenda mu motoka ngeno aliya okitegeera naye kulinnya lye yeekuumidde mu kapaso naye nga takutte ku ssente za mwana kati such a father tosagamba kuva buvyeri n'ogamba ebintu bya evidence today. There is a vivid example and evidence. Mama w'omwana Briera agenda okufanga era tabeera na Bruno. Bruno muvubuka bw'oba omuvubuka okubamu ku byasi owamba territory nzinga mpamba territory yes oba newe abawala so noli yali bafunye omwana obyekivubuka ninga tebali girlfriend and what yes tragedy happens oli omuwala nakola ki nafa ate we yamuyina nga tasama mujjako Bruno kubanga era abaana wana bawala baagala babe n'abaana baabwe but they had a cordial relationship oli otya jendi kino omwana ali bwati omwana ali bwati okitegeera oli bwafa Bruno K has transformed omwana we ne yejjako burden y'okunoonya school fees mu the next 10 years. How? By making the daughter brand. Oba okitegeera nti yandi struggling zotwala Briera okunoonya essomero eryakabi kati Bruno K yakozesa erinnya lye n'omwana ne be branding anti Briera ambassador ku ssomero wakola ki aba ne scholarships company zimuwa sente za toys z'abaki z'abaana. So which better father is better than Bruno K mu music industry? Mwebali kamiloni yakatulaga omwana myaka 10 tewalina yamuvunaanye senga ali America bani mugaye sebo emyaka giri gyonna ono omwana abaddewa Rozala Kelly yafuna ate biki bayimbi bangi balinga bavuzi batulera station kuski village kuki sabu county sabu ki so Bruno K has exhibited all ekisooka buli muvubuka osobola ofuna one night stand kyetuyita one off yes sanyu lya muvubuka yenna ofuna one off yes kyekintu kyewewagamu noga njikubidde manji wa kinaabiro naye empulidde okitegeera kati Bruno K yasanga omuwala one off after time omwana nagamba ndi luki ndi lubuto Sanchez oli bibyo takubirako nakugamba after sometime olwokuba oyina erinnya Sanchez ate ddala nga wajjamu empale nga togenda fuka nedda notandika okubanga obwongo omanyi eno brain had disk yakabi ekintu wewe shockinga oluusi obwongo bukuzayo wawe kyali kibadde kakati Bruno K ddayo atandika okulaba olunaku lwe yali nani ne Vanessa mu mbala ya Bruno K afuna 14 what 14 months akubirako sister we sister amugamba kale olubuto olusooka bulubanga si kyenyo luyinza n'otuuka ku myezi 12 ekinene but Bruno K being not an expert naye nga yajjamu empale he reacts well even when ng'alina doubts n'areactinga bweru nani
ne Vanessa yakola first things first yasooka n'asekiwalinga medical abaana abato balwala muganda wange okiwulira ate ng'essente tezirabika wasinga obba embaga wogenda wano ekiruddu omwana andwaddeko essente ze bansabye tezikola ki tezimala kati omuntu yenna ng'azadde muwala nga temubangako mulaavu n'asooka sekiwalinga medical tubalabine basisita n'agamba munnange ekirungi agulirayo ku baana amata ekirungi ajjanjaba abaki ekirungi aweerera abaki tobiwulidde tetubayina tubayina bannyinaffe era nawe wennyini n'ogamba waaye mukosi muyinaako obuzibu oba omukwano ogwaggwawo naye ekirungi abaana be abakola ki abaweerera bwe tutambula mu bulamu bw'ensi eno twesanga nga ffene tetujja bbeera n'abantu be twagala naye wadde tetuli nabo tubaako ebintu bye twerondamu n'ogamba eti aweerera abaana abambaza okiwulira abakyaza wadde tetukyayagalana naye mwagalanga taata w'abaana ki now netugenda ku basics omusajja noona bino birigenda mu maaso naye ye ayina ki doubt olaba mu bulamu tutambulira ku instincts okiwulira tolina instincts gwe nze nina instinct nyinza n'okwambala wano naye mba nga ŋŋenda awo naye naye omanyi naagenda enkya neŋŋenda nenga nja kgenda nkya so Bruno kaatuuka ku muwala olwedde ye ayina instinct okitegeera olubuto luno maybe kubanga it was a one off kakati atandika okukola kyasobola ateekako medical bill remember ayina erinnya kati ng'alina osooka ye aprotectinge brandi ye nekiki kiyinza okuleeta okitegeera buli muntu alina erinnya asooka noprotectinga kiki ekiyinza okundeetera this is why asalawo labirira naye nga taannawunsinga officially okategedde yes kati abantu bo kye balowooza mbu afevalinga buliyera tafevalinga buliyera kiri kye naggaye kamiliyoni nti erinnya ligenda otutunda ng'alina maama aba okiwulira ensi egenda okutegira kamiliyoni ng'atandise zaalira kwani ku maama aba yenna yali azadde bifo maama aba walina osigala mukaama for the good of taata w'abaki w'abaana Jose ki kamiliyoni kati ne Bruno ke yeno situation gyalimu kyasinga okwetaaga ye understanding side chick oba whatever fling kuba si side chick Vanessa fling mbufunze kyeki one off nti mbadde wano tuli kwa pate nefuna omwana twavinga sex mu mmotoka neŋŋenda naye n'akola ki n'agenda tetuli mu laavu tetuli mu anything fling kati naawe wennyini omuwala nga olubuto walufunamu nga fling oyina okuba oli cautious n'omusajja wanu kubanga omufling kitegeeza oyina gwoba obadde obeera naye mu sex okitegeera tewali kitegeeza nti wewaba ne Bruno wamala emyezi ebiri nga twavinga ki you may have even had sex in the same 2 hours ahead. Do you get the point? I can get that point. Olaba kye tuyita Cindy line a rock and hard place. Vanessa guarantee kyeraga nti weyamala okwebaka ne Bruno tomorrow the next day te having sex. Kubanga ono teyali bbaawe. Era woomulabira nti Vanessa mugezi mu interviews asooka kujjawo picture ya musajja gw'ayagala n'amulinyisizaawo visa n'amuweerawo visa. Omusajja wange yagenda wabweru. Do you wonder ku muwala wano kugati omulenzi gwenjagala yagenda bweru? Take a scenario. Bw'oba oyagala omuwala n'omukwana bulungi n'atandika okutegera by'omugamba mumalirize omubuuzi oyina omusajja agamba ati gwe nayina yalagawa atwekyawa twafunamu awo obuzibu ne twawukana oba yagenda wabweru okitegeera anso gitegedde lwaki kubanga walinnyisa ennyonyi akatinga story short. This is when Vanessa comes in the media protected or coached kuba woomulabira nti alina intention ndala
yamala laba abadde astadinga buliyera n'ategeera bwenkola kino njafuna era kye yakoze. Bansiropolists ne banguwa abafeministi bamufunidde basale from university $5 omwezi yabaze mu kubanga Vanessa adda ayogera ne Bruno well kindly era nga n'amawulire tagaga olunaku twagamba twayogera vanyize bwati era olaba n'alikodinga ne taata waani ekitegeeza ayina intention beyond mufunidde byonna tewali kyebagenda jakoliza otunewe ziddanga omwana siwaani siwa Bruno ke ekyakagwa yamuwadde okuva kati paka university na mukwano gwange abeera Los Angeles yamuwadde $5 buli mwezi Emily Smith basala Joy bakanansa ba feministi bo balina campaign gye batambuza kuba waliwo abakazi bangi abali mu bintu ebyo mu Katanga tebabanoonya baagala onaze mu public atambulirako erinnya ly'omuntu kati ne muga Vanessa awo kyenagambye nti bali bakamiliyoni game bagimanyi ne bakazi baabwe ne ba Eagles ne baani nti omukazi primary factor ekulembya ne weetunulya nga Vanessa nti oli abadde n'omwana wa kamiliyoni emyaka 14 olowooza abadde musiru yo tamanyi keizi wali naye yasooka n'atunula nti eno ye bread winning factor kyegambye nti omukazi ayagala omusajja ku kikyamu amataala okitegeera naye buli kintu okikola ki okifuna in fact bano basaidi kiika ate baba expensive ng'olina erinnya anti buli wakubira aba akuteesateesa sikutiisa gwe wennyini omakinga sure kiri kye kyalwanyisa katise wa Nnyazaala nti woba n'abaana 4 ng'obeera n'abasatu n'omukazi naawe ng'olinayo omwana omwe ebbali ebweru oyinza obbalirira mu mwezi ng'oli ow'ebbali essente z'okozesa ne bana abasatu yazikozesa emirundi egi kuba woba n'abaana bo basatu wano awako kimanyi ovujja n'akawunga n'enkoko enenjo kyennamba ne muteekamu vakedo buli muntu n'amegula akawunga abaana bo ne balya ne musanyuka naye tokimanyi toyinza kuweereza mwana ku buko mutwalo ogaye banaakira batya omutwalo guno kampeereza 3 wano olaba woolidde ogumu n'abana kyekyo katise ekyali kimutta naye ate ne Bannyazaala balemera abaana kuba guno gwe mugaati si nti amwagala abaana mu Africa ye insurance omuntu wakaddiwa talina mulimu talina insurance kati alyedde ennyama akolawa okitegedde nti kati gwoba wazaala mu muwala we kyova olaba nga yeesiba ku muki abazungu ate babikola ayina insurance omuzungu oyinza omutwalira omwana genda mu Europe otwalire sengawo omwana wawe watamukasuke bweru because ayina insurance omwana we tamagera mugasa naye ono bonna bakalira omwana kuba tamanyi mwana kyalifuuka kati buli yasitula ku Bobi Wine neyeyamukuba engolaga ffe twamuyinaye kanoni ffe twamumanyi because afuuse ekyamaanyi kati wakyalo kyonna your contribution comes in here wali omusituddeko akumanyi omwana oyo namuvugako mu pick up this is when people come Africanization yoyo bw'owangula ati ow'emmamba gy'oli emmamba emumanyi bonna nga bakuŋŋaana bangu bakufuga okiwulira bangu baki bakufuga olina omusanga nga ku mukola simanyi wa musu gy'oli omusu gumumanyi Africanization okitegedde kati abazungu bo teri kwewa baana because omuntu alina insurance kati wano abantu balwanira abaana kati gambye ti mama waffiye okulwanira omuzzukulu what is the benefit omuzzukulu ye mukyere ye nkoko ye masannyalaze ye yaka kati kwata omuzzukulu ono era ne Vanessa we bamubuuza result we ziddanga omwana wa Bruno onoomumuwa nti nedda mwana wange mampisa mbingi nnyo kitegeeza Vanessa senga awa Bruno omwana ate Bruno amwagala aba alabirira ki kati ono alimye kutegeera distinction ya musajja nti nina nfunye okuzaala mu musajja gwe ekirooto kyange nze kambe n'omwana mulabirire omanyi tusomye n'abawala wano ku standard high school ng'abawala baagala abavubuka abakyotala
ngavubuka abakyotala banywa sigala bali amayirungi bakuba abawala tebalina mpisa yitegera no offense simwenna abakyotala but back then the day kyaliwo naye nga abawala bazaala mu bavubuka abakyotala kuba na mwana mulungi kuba Abafrika balina color blindness balowooza omwana omweru ye muki kyova olaba nti ne Sindi baddukanga mu gundi bazaala mu Mexico simanya Abasipaana afuna eriki yagigaseemu eyakalo ati agenda bana babiri ayinako egundi bbiri okwiri ate okwiri ayina ebbugo mu kiwato kati yamutaddemu abalala myaka ebiri Sindi ajjala n'abaana aba bana. But that's not the case. I wish you very good, well, Cindy, you know. So, kyengeza ko kugamba nti color blindness n'abawala okulowooza bayagala ngavubuka abakyotala kuzaala ki kale eyo oba bleed eyo kuzaala kati bawala bakola ebintu bingi nnyo. So kiri very possible nti Vanessa ye yajja ayina target ku Bruno tanywa mwenge. Vanessa yajja anywedde shisha ne wayini. Bruno lwamukiisinga Bruno n'atamiira ndowooza because Bruno tanywa mwenge. Yes, kiki ekyatwala Bruno having a life sexy maybe akiisinga omuwala ava okunywa shisha n'enjaga Bruno got intoxicated ne beetwala speed yaabwe. Yes. But Bruno being cautious n'akola kyakola ki kyasobola. Vanessa tasobola kukola kintu kyonna bamuwa ssente empitirivu $85 n'agitta ne bamwogera 25 45 ng'omukulu yali ajja omukazi yali aweerezanga eza Briera meka buli weekend ng'aweereza business nga yagittirawo w'omulabira obutamanya business $85 bamugambye akole business ate n'afuna abakozi $85 ofuna abakozi japati ate oyagala omukazi yabazisiikira obadde oti abazisiika babaaki wulira nno basire kwini b'ennaku zino tebaagala kuyimirira oti okyali sire kwini ate ng'ozadde sire kwini bukoma okyali between 20 and 18 mubaamu era oli nga wadde azadde naye era ng'akyetega era yeetega bitaliiwo era ojja laba nga yeekakabe babambala sikaati n'olabamu buno obuntu munda naye kati okukunama kwa mwana ali 18 ne 24 kasita osukkaawo weerabire abasajja olowooza abasajja abasiru bamanya ki ekiyina ani alina okukunama era n'abafunye sente mu kukunama omyaka ogigendera ogenda laba nga bagenda bakola ki azironga azo oyinza osigala ng'okyakunuma mu 29 naye era oba ogenze kubanga abantu bangi bemanya abakunama naye Rachel ageza ajje wano Doreen Kabalebe ne Rachel amaaso ganaddawa Rachel of course ne woleeta bagubano bonna abaliwo basimba n'oteekawo Rachel amaaso gaddawa because akyali muto naye nga nabo bayinza okukutendereza desire luzinda okyamutendereza mu mubiri desire figure naye si gy'oyagala ekkunamire oyagala giraba ki decently. Yes, kati kyekyo ekintu kyonna kibako ne shift nga woolaba ti kati tufunye shift mu music mu lifestyle tufunye paradigm ki najjanji basomesa ne leero nsomeseza paradigm shift weekuleko osigadde weekuleko okoze ki oba osigadde if you not smart. Yes, awo wennyini ekyuli Vanessa osobola muwabula otya ye kennyini okwekuŋŋaanya ku nti Vanessa you needed to know the primary factor mweno business okitegeera Katonda agenda kuyamba ekintu kimu omwana waaba wa Bruno weerande ki kuba ye Bruno kyayagala kukakasa oba omwana wange kubanga tabangako mulaavu n'ono omukazi yayina fling kati oba wayina fling you need to prove otherwise. Olaba let me tell you amaka g'abasiraamu nga ne taata wange mwali tayinza kukkiriza DNA test mu tabulika lwaki ate amaka gamenyekemu gamenyeka kuba tamanyi oba abaana bonna babe ate omutegeezaako nti abamu si babo abamu babo at least afanga babe wadde ng'ayinza oba nga mulimu abatali babe. Why? Because amaka mangi edda tewali nnyo DNA technologies baagi kasita yajjangamu empala omukazi gamugaa nti omwana wo jjukira abakazi nagambye kitonde kigezi kiyina nakyo saayansi akikkiriza okwogera n'omwana omuto
n'ategeera nti bwoka mmere bugumu kunaaba kuyonka oyo science ne Qur'ani emwogerako ali mbakazi same time basobola okukola mistake n'agirongoosa nti ayinza okukula ng'obeera mu kalina n'okula n'osoma n'ofuna zi masters naye ng'owulya luuma nti wano si we bakuzaala maama we aba ali ku kitanda n'omubuuza maama ani anzaala n'agamba mwana wange omusajja oli awagala obwambe bwaffe ye kitaawo naawe mu kufumintiriza n'otegeera nti maama yannyamba okunteeka wendi n'ensoma okategedde ka scenario so olw'okuba balina science mungi bo basobola otegeera kati ba Vanessa mbawala ababeera ne one night stand n'afuna olubuto wabaayo okufumintiriza kubaako Jacobo Andrew ne Umaru naye oyinza otutunulamu n'ogamba Andrew wa luggi lwa taxi akyabeera waabwe naye Umaru alina omudaala mu owino wennaamutwalira gundi oyo n'okuyomba ewaabwe beegaana n'okwegaana ono ayinza obuteegaana kati mu situation ya Vanessa ani alirayikira obuteegaana n'okutyoswazibwa okitegedde omanyi intelligence nze natation to detail ebintu bitwala obudde kati abannayuganda balina akakodi sipiidi mufunidde basale bannange amukola atya bwati woodwinking omuntu akaaba mu story yonna mu interview yonna n'akaaba n'olemu otegeera ekituufu oba ekimukaabya engeri gy'alina kansa alaba omwana we akyali muto ate ye obulamu bugenderera ekya kansa kibi naye tetusobola kiverifyinga right now kubanga Vanessa agenda okukola zi interview ezimu ng'abaddeko mu bufubo n'ab'amawulire kolooti yogera oti kuyisaawo era teweewuunya mu maaso eyo nga Vanessa avuddeyo ansonyiwe taata womu okitegeera so abantu njagala obagamba woba muwala muto Katonda n'oba ng'osanyuukiridde ne weebaka ne epas no offense epas n'ofuna olubuto ng'oyagala luwa epas naye ng'alina erinnya oyagala luwa mutujjugula vite oyagala dduwa jostede ng'alina erinnya tolitta kuba oli alina erinnya ajja tuuka kukukkaanya naawe ayagala takola ki so totali ki kubanga erinnya y'ensonga lwaki mwenna muyina okubeerawo do you get it yes so kati Vanessa wekinaavaamu nga Bruno ye taata ajja tuuka abe nga ate ali ku byazaayogera ate nga oli taata wa muki wa mwana ate ng'era still yalina owininga omugaati agukole ki agulete ate n'erinnya Bruno ke likuleetedde ssente kubanga abo abayambi abo abamuwadde ne bw'obayita mu katanga nti waliwo abakazi alina abaana babiri biki tebajja kujja naye nti icyuli bagambye wakoze omukazi olubuto kalekaana wano biki kitegeera so tukimanyi nabo bennyini babeera ku timing so Bruno ke ye musajja abadde exonerated olw'embeera gye yayitamu n'omwana we nga mukazi we afudde n'asobola n'okufuna abantu brands endala ezikwata kwani nze ndi mukwano gwa Bruno ke asobola okuba ng'omuyimbi ng'avuga aliya naye ng'ate akawunti y'omwana we sente ziriko tazijjaako mu Europe olaba kitutawanye bantu kulya child ki support abakazi abo bolaba mu Europe amukusaba kaleekereke naye ng'ate mwagula enviiri n'agenda mu Shiba si bonna naye ng'abamu bakikola ki naye abazungu ekibabuula abaana baabwe obulungi omuntu akula n'agamba ndi 35 ne sente zange kuva mu buto tebazikwatangako kati ekyo Bruno ke kyakola kizibu nnyo Uganda wano nga weetaaga video nga weetaaga okupushinga music wo ng'abantu bagamba nti okitegeera naye Isma woba otunuulidde ensonga zino waliwo oli omuwala eyeesibanga ku Josted Grace Kani ne Prince Oma byonna tetutegeera wawe byabulira kitegeeza n'ensonga zino eza Bruno ke ne Vanessa era nazo zijja kutuuka ng'ate
Bruno ke Justin aba media bagenda ne balimba victim bw'oba toyina linnya ne bw'ofuna interview nkaago olunaku olwo ziba ziwedde ani agenda okuddamu ewa Vanessa amuwe interview gye bali bategedde bwali leero waliwo following oba obuyambi buli bwazze oba nedda okimanyi nti nabo buyinza obutajja nga nabo bwali bwa media kakati kyegambye nti toyonoona linnya lyono gwatayina ng'ate ye fakita lwaki mugenda tambula ne prima nali nkimugamba ne joki ne gundi Mr. Henry nti era mu mboozi ya Mr. Henry ne prima mwali mutambuliramu ekigambo Josted ate nga bakidamejinga kati ne wano Bruno ke ye key factor katulabe weekend oba Vanessa ayina interview tolaba nti yagambye ayina cancer era ne interview ya cancer activity judge kimu bajja kukema ya mwana Bruno ke yatuuseewa balinda ya DNA kino kituzaayo ku kabadi kali okimanyi minisita w'abaana ono aliko tetumulabye nnyo mu mawulire nga Nakiwala Kiyingi anti byakuba Nakiwala yeerabira poliisi za gavumenti ne yeepalize yagenda okudda eri nga bamu byakalolo abantu bakitegera gwe ne bwokola otya nga teweerabira population ekuleta kuba ye Museveni akulinda oyiseemu bw'otayitamu ng'akuwonye kasita Nakiwala baamukuba akalulu naye gyali ku